Omulabi waffe omulungi wa Blaze Media tukwaniriza akawungeeza akaleero nkubuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne mulundi guno tukomyewo era n'emboozi ennyuvu era nga sizze nzekka nzize n'omukulu Davicom okubanga alina ebyo byayagala okubanga akoonako ebitali bimu. Davicom nsaba osooka obuuze ku batulaba ku Blaze Media. Blaze Media nga bulijjo naye nga muli bulungi aba Blaze Media nange sente eno sente nzibu ono bayi wantu akolanga naye eri mu firimu ne zigaana ne yezuula yezuulira eno n'agamba yasooka wa Kenzo kozi Kenzo yakutwala kewoze Kenzo tukola ffenna yafunye sente nga nakwokyayo Kenzo anjokya ate nga gwotegedde otya nti annanjokya era singa nkola omuntu gwamamiridde tabula omulasa asooka akwokya ajjewo olwali sente bazibawadde sente azirina asooka akwokyeyo gwe va mu ebyo yafunye n'omukyala kati mubaka kandoza ne Kenzo niyo oba mubaka nenze muyozaayoza okufuna okusooka kya byonna omukyala okubanga mode kya minisita kuyozaayoza so n'omukulu Kenzo nkuyozaayoza okubanga okumye mwana munnooyo n'afuna ekitiibwa ky'obubaka nesebo ono Blaze mumamiri dekakumira abantu ngo bakumira mu kutya Kenzo abantu bamamiri sente oli mukuwa abantu sente eri bavuma abantu ate bano Blaze abakola tobokyayo omulasito basitole kimu Kenzo nze ampa sente sebo ampeera ddala sente saagala ogambe nti sebo olunaku lw'eggulo twabadde mu kuziika Humphrey Mayanja mu maziga n'ennaku eby'ekitalo mukuliko eyo sebo mwenna abaabaddeyo. Njja kusooka okusaasira maama okuba nti yafiiddwako mutabani woono nonno wakubiri ndowooza kasooka tina mu industry ya music naye katusabe Mukama kono ajja kugumyamu ne family we ne muzeeyi ne bakamiliyoni bonna okutwalizaamu Palaso Wizo kuba nti mwafiiddwako muganda mu twava eri Mukama Katonda era gye tudda enjawulo eriwo kusookayo munno naye nga mbasabira mugume. Abayimbi wabalabye balaze solidarity y'amaanyi okubanga bawerekerako bayimbi bannaabwe n'okuba nakuwalira ako okuviira ddala wano ekiggo ekitiko wano wetwali okumala ennaku ndozanga nnya mu kkungubaga ne mu kuziika ne babeerayo. Kiki oyinza okwogera ku bayimbi wadde nga tuyinza obutamanya ani ataagenze naye bo bazze mu bungi? Manya abantu ng'egyo babaddeyo abangi oyinza okunenya omuntu ntwaki teyaziise ng'ate yabaddeyo naye nze nja kusooka okumenya abayimbi kirabe ndaba bemukwata eyo kuba nze saagenze n'ekira buli kiri ekigenda mu maaso nkiraba naadda nyirabye ndi mukwasaganya ebirala ne ŋŋamba nja kubabeererawo mu mwoyo. Nalabyeko omukulu Bebekulu, nalabyeko Fefe Bus owa Lonchi, ne ndabako Kalo Nantongo Steel owa Lonchi, ne ndabako community yali kimwakatako okubeerayo, ne ndabako Zex Birangirangi muganda w'oli noono, ne ndabako Spice Diana, ne ndaba ani omulala ye gwe nalabye King Saha, DJ Michael wemba serabire ne namulabyeko, Fiki Gaza yazze ne Palaso ne namulabye nani omulala Kalo Kasita oyinza obutamwogera nga muntu onalabyeko Kalo Kasita nani omulala awo ye Kalifaaganaga ne yazze naba jajja Dani yagenze jajja Dani nga kyakabi nnyo sente yazireserera ezagunda asobola agenda aziike jajja Dani ku nsimbi wansasagge bannange nolaba yerekereza amajja. So abayimbi bonna mbibaza okuba nga bagenze okuziikirako maama wa Kamiliyoni ne Palaso ne Wizo mbebaza nnyo mwenna abeerekereza bye mukola emirimu gyammwe ne mugaka tugende tuziike naye olwera kyanewunyisiza kwengeri ngozi gye wabadde oyinza okuntereeza mu embampa bye nanoonyeza Kirevajje siine namulabye kyokka Kirevajje teyabaddeyo era twamunoonyeza naffe bennyini ndowooza okinzije na mukamwa naffe twamunoonyeza nga twagala tulabe embeera yatereera oba naye teyabaddeyo. Oba Kirevajje tali mu Uganda tuyinza okumunenya nga tali mu Uganda tuyinza okumunenya ng'oluusi yazze ne yeekweka
naye nze kireva gye saamulabyeko. Kireva gye teyabaddeyo negwe olowooza lwaki? Kireva gye ndowooza ebintu ebyaliwo wakati wa famire ya Mayanja ne kireva gye omusajja bamuyita munnamasaka yali atusolezezza ensonga ezo era kireva gye n'agenda n'ewakaawo nenaako ng'afukamidde naye simanyi oba teyayongera kuteekawo mbeera ye nga ye omuntu kuba njogera okuva mu show za bajozi yali amukoledde nga wakyaliwo biifu wakati wa Alien Skin ne Palaso. Kireva gye ndowooza ye n'asala eddiiro nadda eri ewa Alien Skin naye ndowooza ate ye Palaso tekitwala nga kikulu kuba yamanya nti bali mu bizinensi nola anoonyako amubaaka okulaba nti akomawo ndowooza ye tekitwala nga isu eri awo ne biggwa ndowooza naye kyanneewuunyisiza okulaba nti kireva gye mu kuziika Humphrey Mayanja teyabaddeyo ate nga kyadde kimukakatako kubanga ono wanaabeera waka kyadde kimukakatirirako ddala. Abayimbi balina bibiifu by'ekisirusiru naye nga obitunula nnyo tebirina makulu kubanga kuno kisooka kya bennaku abadde kufa. Mu kufiirwa mu kkomera mu ddwaliro tujjawo obusungu bwonna obutubaddeko n'ogamba kange kyova olaba bwe baakuba bebekulu amasasi yali 211 Baby Wine yagenda mu ddwaliro n'amulaba n'agamba naye bayize imaiti bakolagana n'agamba njagala ono akomewo awone tulwane nga mulamu so simwagala nga mulwadde. So kati mu mbeera eno kireva gye wabanga teyasobodde kujja ayina ebibuuzo ebigenda okumubuuzibwa naddala audience nga biyitirivu nti yateekawo embeera okulaba nga takyasobola kugenda na muntu ng'afiiriddwa kubanga end of the day kireva gye singa n'aba afunye ekizibu tusuubira famire ya Mayanja ojja okusookera ddala. Olaba nalabye ne maama wa Wizo maama wa Moze maama Moze naye yazze no mama wa Moze abaddewo okuviira ddala wano ekigo wano mu kukungubaga abaddewo ebbanga lyonna. Maama Moze yadde ayogera ng'alaga nti ono abadde naye mwana we. Maama wa Moze yabaddewo ne mulaba nga munakuwavu nnyo ng'alabika naye nokkaaba yakaabya amaziga ne gamugwamu naye kyannaku nnyo okuba nti kireva gye teyasobodde kujja. Naye omanyi eno Uganda mwe tuli buli muntu wadde mbokola kikyaba ayagala okusinziira ku ntegeera ye toyinza kumuggyako ntegeera ye era kireva gye ateekeddwa okuba nga alina ensonga ze zayinza okugamba abantu lwaki teyazze naye kyesikakasa nti si kituufu kubanga kireva gye ateekeddwa okuba nga ku lumbe luno ateekeddwa okubeerawo nga bawerekera munnaabwe okumutwala mu maka ge agasembera ddala mwagenda okubeera mu nnyumba ye ey'enkomerero naye wabanga teyasobodde kujja sijja kumunenya nnyo kubanze kisooka ne kireva gye ndwawo okumulaba ayinza okuba nga oluusi okufa kw'omugenzi ono kwamusanga tali mu Uganda ayinza okuba nga adi yakwata ebivulu by'abantu nga watayimba bagenda kumusiba ayinza okuba nga yabadde mu bulooka ze n'ebirala ng'ebyo naye njagala kugumya maama omulundi ogwokubiri nti kino manyi nze mubulamu bwange seegomba kuziika mwana wange yadde n'omu n'olwokuba nti enteekateeka za Katonda yasalawo si gw'osalawo. Maama wa Kamiliyoni ekintu kino ekimuguddeko kinene nnyo kubanga yasooka n'afiirwa ekke omuvubuka omuto gw'olaba nti Uganda apromisinga jja alina kyagenda okuba nga gavumenti emwenyumirizaamu ne bannansi bonna n'amuva ku maaso. Kati essaawa ya leero ate n'omukyalo oyo bannange era mukyala mugumu nnyo kuba alina challenge nnyingi zagenda afuna mu baana n'owulira mbw ate Wizo akubye gundi mbw ate Kamiliyoni akubye gundi ate gundi apostinze kirugamba ezo zonna challenge zimubeera ku mutima nga zimuluma naye ng'omuzadde aba talina kyakukola kubanga bano baana be yabeezaalira kati najja aviibwako ate ekyomutabani myaka 49 yadde awezezza 5 emyaka 5 olabira ddala nga ono Alfred abadde empagiruwaga oluusi mu bulamu bwa maama we kuba yagambye badde nga abeeraawo n'amukubirako. Nze dda nali nga nkyali ku Majestic eyo nga mbeera wa muta Davicom naye nga alinaanye Jordan awo nga walugaye bamuyita yayiko manager Bob Wine ebbanga ddene bamuyitaani bannange erinnya ligenze
kati nga wenasobola okulaba oyo muganda wa Chameleone bajjawo ku Majestic awo kati oyo guy yali manager Bob Wine banga ddene ate oyo mukibi yajja atunda teepu omutono omuwanvu muyitaani ye wali awo yakozeko yali manager Bob Wine banga ddene nnyo kati wenasobola okulaba muganda wa Chameleone ne bajjawo ku Majestic ne banyumya oli ayogera ebya Bobi Wine nayogera ebya Chameleone tuyinza kukwatagana tutya industry eriwo etya tugwasooka ddala okumulabako ndowooza nze mbadde nga kuddamu mulaba mu bifaananyi naye nja kusaba Katonda Mukama amuwa ekiwummulo eky'emirembe amusonyiwe amusaasire n'ebyamusobako nti ffennaawo wetugenda. Simanyi mu baana be wamwe Davicom simanyi oli namba mmeka naye nze being nti ndi first born bwe nategedde nti maama wa Chameleone Humphrey abadde first born kyokka ate nga eyasooka okufa AK47 yali last born ekintu ekyo experience simanyi gy'okimanyiiko okusinziira mu family gy'ova okubanga first born ne last born okusinziira ku bondi abazadde gye babeera nayo ku baana abo ababiri gye ebeerawo singa ababeera bavuddewo. Ebintu by'okufa tebiriiko nti ayasooka okuzaalibwa yajja okusembayo okufa. Katonda ye atwala omuntu aba amwetaagidde mu ssaawa yonna ye atwala omuntu aba amwetaagidde kati nze ewaffe nze mukulu era nze muggalanda nze naggulawo era nze naggalawo kubanga lwaki nkugamba bwetyo nti nze muzeeyi wange nasembayo okuziika namuziika mu Gwakuna actually kati agenda kuweza omwaka namuziika mu Gwakuna omwaka waguwedde maama namuziika nyina emyaka 7 kati twasiiringawo naye ndabyeko baganda bange abaana abatata bazze ne bazaala abaana ne bafa ndabyeko batata bange abato nga bafa ndabyeko basenga bange nga bafa kati ekyokufa tekiriiko nti ono muggalanda yajja okusembayo okufa tekiriiko nti ono eyasooka yaba asembayo okufa wabula ye Katonda akola waba ayagalidde woba tosuubiriza wakola ye kyaba ayagadde kubanga ye mutonzi nti kati era yajjawo kati essaawa yayo nti ono omwana yabadde omukulu ewaka nti ekyenjawulo ekyo maama challenge gyaba afunyeewo okuba nti yasooka n'atwala omuto n'agenda omukulu n'addako olaba nga eddibu ly'amaanyi nnyo nga bafuna challenge zanjawulo ekyovula nti mukadde oyo nze musaasira nnyo kuba nze ebyaddala muzeeyi wange omusajja yafudde nga ntegeera ebituufu omanyi myaka 7 omwana w'omukyalo kati kataata wange ono kyankwatako nnyo ate kyasiba okunkwatirako bagamba tugende tunaaze muzeeyi kakati ne tusimba layini kakati abaana ndowooza nga 15 ne bagamba bazaala bokka bwekiba nti anti kati nze wembanga nze ne Jingu tuli baluganda Jingu waba afudde abaana be bazaala bateekeddwa okumunaaza mu Buganda kakati nze nange abange be bannaaza so tekitegeeza nti nze abange bagende banaaze Jingu kati abantu abali mu layini nga 15 ngenda okukunabiganga layini tugisigaddemu abantu abo babiri ne bagamba naye bw'aba ayina mwabo baazaalibwa nga balina abaana abazzukulu nabo basoboka kati ze Deriki yaliwo era ndowooza Deriki yalaba jjajjaawe nga mufu ne tuyingira kakati nafuna okusoomoozebwa kw'amaanyi nnyo actually nze ebintu bibi ebikyalemedde mu bwongo bwange ekifaananyi kya muzeeyi wange n'ekifaananyi kya Adamu Mulwana kyannemera mu bwongo. Lwaki Adamu Mulwana? Yali mukwano gwange nnyo nno gwe kyoba omanye ebyomukwano bya mirundi ebiri nze nsobola okuba nga ndi mukwano gwo naye nga gwe toli mukwano gwange kati nze Adamu Mulwana nali mwagala nnyo naddala mu COVID awo
twakwatagana nnyo kubanga nze twagendanga newaabwe eyo nansiba emmere netugireeta eka baane balya bwakyomanya nze nali mwagala nga nze kivula nti ebifaananyi bibiri byalemera mutwe gwange era manyi okubeerawo nga nsirikidde nindabanga mulwana ali awo atambula manyi okubeerawo nga nsirikidde nindabanga ekifaananyi kitata wange kugamba omuntu nti woba omwagala kati nfunamu ekirowoozo nti maama wa Kamiliyoni ebifaananyi bino bibiri bino ebya Ekenoono bigenda kubeera ne challenge nene nnyo mu bulamu bwe ng'ogyeko nti ne bano ba Kamiliyoni ba Palaso nti basajja naye kintu maama naddala waliwo ekyokuba nti Davicom ono omwami Humphrey yamubaddeko ennyo ate Humphrey najjaba nti alwalidde ebbanga ddene kubanga kansa we bagamba badde nga bamusa kansa w'omu lubuto babeera batuuka level we babeera nga bakukolako chemotherapy bagikolera ddala munda bakulongoosa ne bakola kati amaze ebbanga ddene ng'akola ki ng'alwadde kitegeeza nti maama ayina memories nga bw'oyogedde nnyingi era okuba nti abadde naye buli kaseera maama mumuyite maama mukole bwe muti ate nga n'omwana yali yamanyiira ekyokuba nti buli kimu ajuliza maama we wadde nga yali abadde akuze kimbuuza bano abazungu babakola obulwadde twasobola kukola eddagala lya kansa anti abazungu bakyasinza okulyetingana ebirwadde ebyo baleeta covid n'atuluma okututta obusi ne bayiya eddagala twasobola kukola eddagala lya kansa kubanga kansa speed kwalumira abantu baffe naddala ffe Abafirika nene kati maama ebyo ebifaananyi kyegambye nti engeri gyabadde ng'abeerawo katumanyi otuuka ekiseera omuntu nze nalabanga Adamu lwana exam ja kugizisa ku ye tukwisa nga nengenda wo ne tunyumya naye ng'olaba omanyi ng'okunyumya n'omuntu ng'olabanga taliwo nze lumu yankubirako essimu nengamba gikwata nengamba naddamu nankubira enkeera nengikwata naŋŋamba nadde ekkubira nga njagala ogende ku poloti yange naye nga mpuli omukasika musike nengenda amuggyako agenda kweraliikirira kati maama ono engeri gyabadde n'omwana ono okumala ebbanga kyekimu kyegambye nti era singa kibanga kisoboka oba naafu ne bamutwalako n'awummula n'abeera ku kansolingi eyo n'alyoka akomawo naye ndabanga obwongo bugenda kubeera tokyenyi era kiva ate nze neewunyiza Palaso ate ye olwavudde oba ate yagudde eddalu naye nagenda ate nayomba ne neiba kati Palaso ayinza okuba nga ate naye yasoose okukyankana n'obwongo awo wennyini Davicom okujjukizaamu katono bw'oba walaba ebyali ku kyaki Kamiliyoni speech ye nga sinayogera Kamiliyoni speech ye omwana oyo omuwala Durushira yagamba Palaso abadde nnyo mu nsonga z'omulwadde oyo era Palaso y'omu ku baasooka okutya n'agamba Durushira noonya ku bakwano ba taatawo gwasinga okola ki obbamanya okole WhatsApp group nga sente zikola ki zigenda beetaaga sente omujjanjaba obujjanjabi nga sente zikola ki zeetaagizibwa tolowooza nga abooluganda abo babadde baakoowa obanga balina pressure y'amaanyi gye babadde batuulidde awo n'okweraliikirira okumala ebbanga wamu ne maama waabwe anti omuntu ng'alwadde wali muntu ayagala muntu wamufeeko tekiriiyo nze essaawa ya leero tolina kyoyinza kuŋŋamba nga Derek abadde yalwadde naye kiba kyetaagisa ki nekiba kyetaagisa ki nze nkisaddaaka era nawulidde Kenzo ng'alimba yagambye bw'abanga agenda kufa ng'ekimuwonya kumuyingiza ssabo bamuleke afe yakyogedderwa kuba nti musajja musiraamu amanyi repercussions z'essabo kubanga ye takkiririza mu masabo awo muwolereza olw'obusiraamu ne ki kyasaddaase ku lw'obusiraamu Kenzo ye muntu atuuka mu Ramadani n'awaayo emisaalo n'asiibulula naye ekyo akyogedde ku lwa ddiini oyagala ni abaawaayo kati Kenzo bw'atawaayo ani abagenda okuwaayo ani kyegee nti ekyo yalimbye tewali muntu gwe bagamba nti okufa n'okuyingiza ali bulezi n'ogamba nti nze ku lw'obusiraamu nsazeewo kanfe taliiyo nsagala twerimbe twala tayagala bulamu nti bw'oyingirira essabo guba muliro kolerera bulamu buddako nga buno tubuvuddemu kubanga tetumanyi bibonerezo biri eri ate nga gogambe waliyo omuliro
wagula butya wa yayogererawa kale kati sigale kuno gwe njagala ondeetere nga tuvude ku topic katini nnyo njagala ondeetere ekitabo kyonna oba Qur'ani nga Katonda agamba ebyeddiini bino biraba just byatu yabagamba nze singa siri musiraamu singa gwe nkujjako ensingo nze singa siri mukatuliki singa nakusedda n'ebyeddiini obiraba gwe just ddiini yo gy'olimu eyo gy'oba olaba yentuufu noono gy'olaba gy'alimu eno kubanga Blaise wongamba nti obusiraamu tebukkiririzaamu munnanga neddiini nga tennaakujja batusoma ebyobuwangwa byaffe era nga weebiri era nga tubikkiririzaamu simanyi oba bimuyita obusamize bwebwo busamize naye twatukkiriza mu byobuwangwa byaffe ate noye muyita obusamize nakwata ekigambo kusamira wokyogera kiwawaalayo omuntu alina gyakyegeeza naye ekigambo kusamira kitegeeza woosabira tewali muntu atayagala bulamu tukomewo wano nze kulwa Kenzo kulwa musiraamu Kenzo nze ndowooza ekyakyogera lwa kutaasa mwoyo gwe kubanga tosobola mmanya bulamu bwe tugendamu Davicom waliwo obulamu bwe twalimu kasita ofa okkirira mu ttaka kyekirala gulagawa ojja ogundagayo gulaga tugenda mu ttaka toddamu kwebuuza magezi kasita ofa kasita Mungu agaa nti nkunyuutinze nossa ogusembayo nga mmwe abasiraamu nti tasula yafudde ku nnya munaatu muteekeyo ebyomi ebyo biveeko Kenzo manyi wakola statement eyo n'agamba nze wenfanga wembanga ngenda ffa temukola kino kimanyi nti okukuba kulaamo okkiririzibwa mu muntu okubanga akoze ekiraamo ki naye ate era aliwo n'ekirala ffe woofa ffe tusigala tukutegeerera ku nsi naye yagambye womulabanga ngenda kufa olwakubata togedde pointi yange mwe yalimbidde ng'obulwadde obumponya kuyingira ssabo mundekanga n'afa olw'ensonga twalasobola kumanya nti ekiwonya Kenzo kuyingira ssabo kibula kyeyaleese ekitasoboka okitegedde bulungi anti kyenkugambye naye yaleese kubanga obulwadde bukuluma nga bakugamba nti obulwadde kati obukuluma singa ogenda mu ddwaliro egindi owona omanyi nti Qur'ani gyokkirizamu yennyini ekkiriza eyogera ku majiini ago anti Qur'ani yo kennyini erimu eddagala nti bw'osoma Qur'ani oba bw'osoma aya za Qur'ani bingi nnyo ebisobola okuwona actually tewaliyo obulwadde butasobola kuwona nga bakusomedde Qur'ani ne Bayibuli bwe kiri andika kyovula kati guwakanya bya Bayibuli ebya Bayibuli yava tobima anno mbali jakulaga nti waliwo omuntu alimba ekintu omanyi waliwo abayimbi yingi Davicom omulesa agende mu eyo layini nabo osirisi waliwo abayimbi waliwo abayimbi wano dakwali nakyo gati bajagenda gambo ate ngamba Kenzo naye nga tesigwe ngamba naye waliwo abayimbi wano ng'emitima gyabwe emibi bagikozesa nebeera opportunity yaabwe mu bantu ne bafuna ebirungi oba okitegedde ng'emitima gyabwe gyemibi gye bayina nga wajja ku kamera ayogera ebirungi ayogera ebintu abantu balowooza nti bituufu era birungi n'afuna ebirungi naye ng'emitima gyabwe miku batudde. Tukyali ku Blaze Media era tukyali ne Davicom. Davicom obadde owunzika ensonga ya mukyala Mayanja nsaba oyogera ebigambo ebisembayo ku mukyala Mayanja oba Mayanja family n'obaweerereze n'obubaka obw'okusaasira tugende ku nsonga endala. Ensonga yange era teyawukana bidde njogera nti nze nja kusaba maama Mukama amugumye naye wabanga aliwo alternative yonna nga basobola okumufaako bamutwala n'awummulamuko hayi n'ekirala abamawulire temwetayira nnyo mukyalo oyo mugenda kwetayira nnyo amawulire musukke temwetayira nnyo ate mubuuza abamawulire mubuuza ebibuuzo ebyekisiru kale yabuuza maama ekibuuzo mbu simanyi mbu kati ogenda kukola otya ng'omwana we amaze okuvaawo kati n'owulira ekibuuzo ng'ekyo
era lwakuba terakibuuzizza naye nja kumugamba ngenda kuddayo okuzaala mulala kati so mubuuze ebibuuzo nga bitegeerekeka. Ono kyali wange Makona yali ku TV n'agamba omuwala kikyogera okumisira ku taatawo era Makona nkunoonye ngenda kutwala ku boyi wange nyo ngenda kumutwala ku ntandaalo. So mubuuze ebibuuzo nga bikwataga naye temubuuzabuuza nnyo maama lwakuba kyobula njagala nnyo Kuki oyo. Kuki ye afiira ku mulambo gwe gwabeerako ne omwana akuba emirambo agenda ne mu ntaana. Kuki yasoba mpozi nga tumaliza ebyamaama ebyo ng'ennaku z'omwezi 6 Desemba mwana muwala Kalo Nantongo agenda kubeera ku Africana Hotel agenda okubeera mugende mumwagire ye concert ye esooka. Then ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwokutaano Fefe Busi Jahazi Pia niye mugende mumwagire bano bonna abaana ye concert yaabwe ezisooka. Ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'ekumi okusolo omwezi ogwokutaano waliwo ono Dweiji ali Lugogo niye mugende mumuwagire. Ng'ennaku z'omwezi negundi alina concert Buleskani ku Climax. Lecho Namiro naye alina nga 5 oba ogwo Papazi. Ng'ennaku z'omwezi 26 ogwokuna Mama Brighton 26 Alan Cruz agenda kubeera ku La Bonita siwe kiri naye mugende mumuwagire. So abantu bonna abo ngere tubamenye tulina mutima mubi nga date gye tutannamanya ye ya Lord Fred Sebatta ng'omukulu Eddy Kenzo wamu ne Federation bali muteekateekera Lord Fred Sebatta okubanga bamujaguza concert tebanatuwa linnya lyayo mpozi ne date tebanazituwa naye ng'agenda beera ku Serena era nga ye concert egenda okubeera ndowooza emu kuzisinga amaanyi wano kubanga ejaba ya bbeeyi nnyo bayinza obasaba $10 mu bigambo byempulira mu nkuuba eyo. Mpozi era nekyesinnakakasa bulungi Eddy Kenzo awezezza emyaka 15 mu kisaawe ky'okuyimba. Simanyi oba festival guno omwaka akyagitaddeyo kubanga ndaba emyezi gitambula naye nga mbadde nsuubira nti ayinza celebrating 15 years of Eddy Kenzo. Davicom nga tuvudde ku entertainment tugenda salamuko katono naye era nga wadde ogambye Sebatta bagenda kukola ki? Sebatta bali mu mutegekerayo concert Federation Eddy Kenzo ne Federation tolimba abantu tasobola ye mwennyini ate zizimula okutegeka atateke ya Sebatta tasobola. Omwaka oguwedde Eddy Kenzo bannaye Federation bali mutegekera Sebatta concert agenda ogitegeka Sebatta bagenda zijjawa Kenzo ne Federation bagenda muterayo concert tasobola ate ye mwennyini ezizimulema atateke ya Sebatta ate Eddy Kenzo festival go wamutegeka tasobola era byafunikira masiko yagirimu Kenzo tasobola kukola concert era Federation esobola oyitayo promoter ne bamugamba tegeka Serena anti kati bali mu muteekateekera ekintu kyamuteekateekera Sebatta muzeyi Sebatta kiyeta akuteekateeka olwedde ye mwennyini nnyini asobola okuyimirirawo era Kenzo tayimirire eyo n'alimba abantu mbw'ayamba Sebatta ate gwokomezaawo Sebatta mu kisaawe ku stage okumugjawa Sebatta asooka oyimba ku stage yayimbira mukono wano yayimbira mukono nga 26 omwaka oguwedde omwaka oguwedde 2023 yasooka yimbira ku show ya Kenzo ey'emukono kale ate kikyogamba wonna oli mutuufu kasooka amukomya mpolimbo olupya olwa Sebatta yamukomyawo era old is gold bagamba ate teyamukomyawo yimba nyimba mpya yamukomyawo kubanga ne zayina zizito okwekwata ku Sebatta kiyamba Kenzo so Sebatta tekimuyamba yo okwekwata ku Kenzo ate audience zayimbira zezimu ambye bwe mbulya kasooka ng'olaba nti Alien Skin yakwata Clever J n'amuzza ng'olaba nti Alien Skin yakuta Anita the Diva n'amponja gye yabadde n'amuzza Alien ekyali mu kukola Kenzo kyandibadde akola kale essaawa yalo ekintu Alien kyakola kati kankubuulireyo ko abantu Kenzo ne Federation awamu nemegamba Kenzo wabula Federation olwokuba nti lwakuba nti we tuba tuteeka tags mu YouTube ng'ogera ku Federation era oteekamu Kenzo
kakati anti ya Kenzo federation ya Kenzo naye mbadde njagala kulaga nga tonnaba muwaayira nkulaga abantu muwaayidde ne mu comment section ojja kukiraba gojja kula kye muwaayidde 10 years of Kenzo agiketi kavuma yagikola eno gundi festival yali ono omusajja luba era we yamulemerera yagala okufundikirira nga amasiko yagirimu sigamba ntalina busobozi Kenzo okusobola kukola kosa lya bwina kakati Davicom nja kuleetera bwino nga tuli off camera kuba gwe analyst ne nja kuleetera bwino nkulage nti eyo festival eyasooka ne Kenzo jijja kuluba yagimujjako lwakubanga akabadi ke bali mu kubala bali bagala sula Eddy Kenzo gwe walabako nga festival yasooka bagiranga anti byoli mugambe by'obubadi gome nyini okimanyi bulungi nnyo nze nakuleka ku zaayi n'ensala n'enzija mbayimbi kati byoli mu kwogera kyovola bongambye mbu Kenzo yakomyawo Sebata n'enkusekerera munnange nno oyaawo ani aga baali bamugoba ate Kenzo gwe baagoba muzeeyi Sebata bamugobanga ku stage wala muzeeyi Sebata kyayina yalwala amagulu takyasobola kuyimirira kusiira eddoboozi lyafa anti wokimanyi ne muzeeyi Sebata tasobola kuyimba nnyimba 5 ku stage kakigoba tokimanyi naye kitegeere kakati Kenzo kyali mu kukola ali mu bambi abantu balowooze mbu Kenzo nze nayina kumusanya akola konsati ya Sebata ojja kubeera Sam Mugagga nze nakafuna abantu aba abaagala okukola konta za Sebata kubanga waaka amuyina anti bonna babyogera lwakuba nti Kenzo yamala omuleeta era n'akyogera nako last year yayogera mbu agenda muzza nja tukwatagane toddamu kwogera kigambo Kenzo kuleeta Sebata nja kukuba eŋŋumbi federation era Kenzo okuleeta Sebata mu federation kyali kiyamba Kenzo tekiyamba nko muzeeyi Sebata obadde okimanyi nti federation ensonga zeeriko za kubeera nga baggusa ensonga ya copyright okugibawa era nga ennyimba Sebata zokka zaayina kati singa copyright bakeera ne bajamendinga nebeerawo nebeera implicated Sebata afunamu nnyo era ezo ennyimba ze zonna eziri osobola omumalira ebizibu bye ebyalemwa edda kakati kankikuddemu nekino bolezi okitegeere muto wange fe bapromota fe twalandikawo omuze gw'okusabiriza gavumenti eggulu mu covid ne tusaba nnyo ne tuba b'amaanyi ne batulankinga ng'abantu abasinga okusabiriza abayi bagenda okulaba nga tubalese kati abayi bakyasinza okusabiriza mu Uganda okuva ku nnami mpaka ku namba 10 basinga okusabiriza era nga bakulembera mwami Kenzo pulezidenti waabwe okujjako abatali mu ssako ye abasalawo okwekolera kubanga si bonna mulimu abeekolera abatasabiriza niye abakyasinza okusabiriza wano kati abayimbi bakulembera mwami Kenzo yebbanga kyoga lyakoledde ebweru oba ebbanga kuba Kenzo y'omubayimbi asinzira okuyimba ebweru alaba gavumenti zaayo ziwa abayimbi sente nga ziba babuwi abayimbi ogera ahanga gavumenti ya wane TZD woka we tumanyi nti abayimbi nga Diamond Harmonize Rayvanny n'abalala bazuchu government eba funding inawo fund gye bateerawo ne ba supporting ne Nigeria bwe kiri eba funding naye omayintu wano supporting ko balubatu genda wali nedda saga tukane nga atamanyi Kenzo yali Madagascar simanyi Madagascar President Museveni yamuweereza ennyonyi wabiwulira ku Madagascar jingu yali Ivory Coast yes sorry Kenzo yamuweereza government yamuweereza ennyonyi nejja nemunona omanyi nti Mugema baade baagala milioni 16 okumulongoosa kansa si muyimbi government yajja gavumenti iviiragu wuliriza fatino omusajja muwagizi wafu emboozi makola mita David Mutaawe yali ayagala kuweereza iviiragu ekyuma ekimujanjaba omutima ngayagala kimusiri musajja alina mukuzimba jjinja eyo lyamaanyi nnyo eddwaliro naye nga gavumenti ya Uganda ate omusogo yagala okumuggyako muyitirivu nga n'omuntu agala okibeerako yeetaaga ate kuva bweru gw'omanyi wano abayimba meka abaakalwala gavumenti ebayamba olukogembo ebasapootinga wano gavumenti eyambako abaayo kati leka nkubuuzeyo ekibuuzo kiwadde oli mu kugamba mbu Kenzo
etteeka lyali mu kukola mbusinga seba taliyitamu ligenda kuyamba ku music eno tekiriiyo mpuliriza nakyo tekiriiyo kuba tomanyi olunaku lumu Kenzo fiina masanyalaze ne ani omulala bagenda mu parliament bwe bagenda mu parliament bwe bafuluma buli muntu yakola post ng'ekontana n'eya munne omu n'agamba nti abayimbi twegasse omulala na postinga n'agamba tubadde tugenda kusaba copyright Fikifa Maker Shiba Eddy Kenzo Karo Nantongo bakyali okyayagalira abalala David utali mu federation ya Kenzo todamuna kukyogerako taliyo kankumenyera abayimbi bayina mwami Kenzo yabakulembera waliyo Shiba waliwo nayimba nga abakazi oyo abeera MC yakola nicho nibeke oluyimbi yali so bali luno Bimwonookedde ndowooza baweddeyo taliyo kakati leka nkulagirire anti wuliriza kebera ku Facebook yo ogenda okebere cover photo eri ku Facebook ya Jose Chameleone official page kifaananyi kye kiriyo era ojasanga nga ekifaananyi ekiri emabega wa cover photo kya Jose Chameleone kati nze nkubulira nti Palaso ali mu federation era nga y'omu ku ba vice president Jose Chameleone ali mu federation Wizo Manizo ali mu federation nja kumenyera abayimbi anko nkulage nga ne Fred Sebata ali mu federation nkulage nga Kabuye Sembogga ali mu federation nkulage Matia Luyimanga ali mu federation nkulage ono musajja wa Kadongo kamu eyayimba ku Kabaka yani Dani Mugulanga naye ali mu federation nja kumenyera abayimbi bangi ebyo ebimu webale nnyo lwaki Muzeyi Makulu ataliyo yes muyimbi lwaki Fred ataliyo si muyimbi waliwo abayimbi ataliyo si muyimbi waliwo mulabyekaawo gye bade basiikiinira leka nkubuulireko kino labayo Davicom nze nkuwa opinion yange nganze waliyo abayimbi nga basinga baagala nnyo okusooka beetegereze bino ebintu bya Kenzo byaliko binagguka abasinga boolaba abo bonna bali mu kudduka ku federation kati kuno kuba balowooza nti nno babateredde sente mu ssako naye nga luli baali batya bagamba kinagguka ekina kigatte kumanya ku aluna mu biro omulaba togenda kumusanga otagenda kuzisaba Papa Simakulu omulaba tomusuubira okuzisaba Rema Namakulu omulaba ate no yalina mukazi we kyabulabe nnyo kubanga omuntu atandise ekibiina ne mukazi we tamuwagira gwayinamu omwana era nze neewuunya abayimbi bakulembera babbitu so balaba tebaliiyo bonna abayimbi babitandika n'abayita bagenda okulaba nga ye ebigendererwa bye kakati kankuwe kino inze musimu yange omwo newokebera ku channel yange oba ku page yange ya Facebook emirundi mingi jojja okulaba nga babbitu si gye bali okitegeera igwe olwokuba nti no babbitu si bakwano ba Rema ne Rema yennyini tawakanya federation wabula alinda kigguke era ne Papa Simakulu tagiwakanya kabeera gye Sophie Nantongo tagiwakanya kabeere Aluna tagiwakanya naye nkugambye Kenzo nze mu ntandikwa nange nali muwagira ngamba nti gavumenti ebbanga ddene ng'ebba abayimbi kyamukisa bulungi Kenzo atambuddeko agenda kulaba gavumenti yeno ate nga ye nalina n'eddoboozi ddene kubanga asobola okutuuka ow'omukulembeze aba tebasobola nze sikunenya opinion yo siginenya wabula nze akatono kemanyi ku federation kankubuulireyo ekigambo kimu gwe kennyini olingamba nti Blaze waŋŋamba federation egenda kukola ebintu eyo gy'olaba egenda kukola ebintu ku lwa music industry neye Uganda bye mutalabangako egenda kutereeza copyright law copyright ekole buli muntu afune mu mulimo gwe omuntu akole project emu afune sente anti era federation si yegenda obitereeza anti wuliriza gwe njagala ompeeyo akatambi kamu nga Kenzo ayimire wakufula ya parliament oba ali eri ku gundi ng'agatusaba gavumenti etwe copyright ne petition bagifulumya kola nze tokampa ogakati naye abalabi bo bakalabe bati obulimba kwata akatambi aka ng'oga mwami Museveni nga mwami Kenzo aga mwami Museveni tusaba gavumenti
eteeketeeka lya copyright mu nkola okabateri abantu ngenda kakuteerawo nkuteereko ne posti ze ku Facebook ne ku Twitter ne petition anti kati petition gye bawandiika Davicom petition byesobola okukola bye bino esobola okusaba ssente era yazisabye ekyo kyawedde naye Kenzo nze nno ate simunenya kubanga okufuna ssente akikoleredde abadde okaana kambaata akikoledde naye nze kyesaagala awuddiise bantu kubaga nti alina byasobola okubakolera Kenzo asobola kukolera kisse batta bw'oba olaba asobola kumukolera ki simanyi oba byogera kuva ku llo oba obyogeza ng'oyinako obukyayi ku muntu yenna sibyogera kuva ku llo wabula mbyogera ku kumanya kwange ate nga nze Kenzo nze atali muyimbi nti yanyima kolabo mba obukyayi bwe muyinako nze Kenzo kuba nti muyimbi w'amaanyi niye kuba nti ate awuddiisa abantu abalala bwe muyinako bwokka kubanga Kenzo manyini omulaba gomanyini wano mpulidde ogamba mbusonyi festival takyasobola mukola festival ebyaggwa ojaswala anko mama nyabo Kenzo aswazizza abantu wano buli kye bagamba tajja kikola n'akikola wowe ng'okuyingira bwereere kubanga Kenzo ku bintu ebimu byali mu kukolako ebivulu okubanga omuntu tasasula mitwalo 2 value ebivulu bigende mu value gwe promoter gwe kennyini otegeke ekivulu Davicom ng'okyasobola n'osaba ssente ezeegasa muve mu mutwalo gumu kitundu 2 mu biveeko ayingirira mu kukwata kugo si mulimo gwate ogwo mulimo gwa nze mu bintu byenjagala nze saba Kenzo kunnyamba era nga we yagambye nti wabanga agenda kufa naye ng'ewamuyingiza essaba awona bamuleka afe mu bintu byensaba bwe mbanga ngenda kufa nga nnyamba ye Kenzo zitaleeta buyambi anti njakujjawo kiri talina kyasobola kutuyamba Kenzo omulaba omugeragera ne mwami Balamu okujjawo kuyamba famire ye ate yalina n'omutima by'okusinga ku Kenzo nze point yange nga boys mwagano okukwata point yange oyine Kenzo eri bwenti kyemuyinako obusungu kwe kuba nti muyimbi w'amaanyi international Kenzo yakolanga ekivulu naga ngola festival eyo ng'alibwako abantu abamulyako obuli bawera abantu ng'ebi ndeese sweet ndeese mwenge ndeese amazzi ndeese simanyi mmere simanyi ndeese obunyabwe mikebe simanyi ndeese enkofiira simanyi ndeese butaaga ng'abo balya ku Kenzo abantu ebintu 10 nga mmeka kati essaawa ya leero gavumenti yazisaanyaawo dda oluusi takyasobola kuddamu kubikola ebyo ng'ate abikolawa mumuwana agiseeyo olabe tugenda kukuba oluyimba olu nga lwe luggalawo era lwe luggulawo olu kati nze obusungu bwange bwe mbumuyinirako awo nti amaanyi agalina era abadde asobola okukola buli kimu wano gavumenti kuba ekitundu kyayogera nayo naye nali manyi nti mwami Kenzo watuuka mwami Museveni nga kalifa yagamba nti abamperera ensome yali agenda kugamba pulezidenti w'eggwanga ntambuddeko mu nsi ez'enjawulo naye music waffe wano omanyi lwaki abembi baffe baavu tuba tusabiriza nnyo amala kumpulira olina akatambi akasisinkana pulezidenti Museveni mingi ebintu ebyo abyogera omanyi lwaki interview yafuuse debate wayogedde ku gwentegeera oyo naye ensonga eno bwe tunaava ku Kenzo njagala otubuulire ensonga eyakukyazisizza wano ku Blaze Media era nsaba owunzike omuyimbi omuveeko tudde erigo wamuleese mu nsonga zino naye ensonga ezo yazoogerako wa pulezidenti emirundi egiwera okuviira ddala ku intimidations ze baamukolako simanyi oba naye walimu paka leero buli wamusinkana abyogerako kale nawe tolina njawona Museveni nfuuse dikiteeta kuba oŋŋambye nkomaawo sidamu kwogera ku Kenzo kale nawe ofuuse dikiteeta katompadde sayidi yange nze kwesalirawo era ogambye njogedde ku muntu nze badde saategedde nga tukola
Kenzo ate omwagala nnyo mbadde sikimanyi munnange nze nyinza okuba nga nkusinga okwagala Kenzo naye nze olaba sayo ajeti Sophie nze wakola ensobi mugamba ne mugamba ajeti okiraba tebali kituufu naffe Kenzo bwakola ensobi tumugamba ekimumuŋŋambisa mwendya nze abituse bakola ensobi enoka mugamba kaakati gwe ekikulemye okuntegeera nkugambye obuzibu bwange bwanyina ne Kenzo nali njagala agende wa President Museveni agambe mwami Museveni ti nze ntambudde amawanga mangi ne music waffe gavumenti ya Uganda ye gavumenti esinga okuba nga tesupporting abayimbi era yesobola kyola abayimbi baffe balwala babeera mu kusabiza nabeera mu kuswala naye ate yabasupportinze ne batera ne Sente mu ssako ate n'oyogera naye mbadde njagala mwami Museveni ne gavumenti yeeno tuteerewo enkola abayimbi baffe mwagenda okujjanga mu music bafune mu ntuuyo zaabwe nga olaba nti omusomesa wakwata ennoni n'awandika ku lubaawo asasulwa Museveni amubuuze bye biki by'oyagala kitegedde bulungi Kenzo ajje ku leediyo ajje ku TV aseeyo obulango agambe tulina miitingi y'abayimbi ekkololo abayimbi mwenna tubeetaaga abayimbi ajje kukola bagee banne mwategedde nafuna echance nengendako omukulembeze w'eggwanga ne mugamba gavumenti yaffe tetusupportinga president nambuuza mwagala mba supporting entya bannange artist banne mwagala gavumenti etuyambe tutya kitegedde bulungi barandika okuleeta proposal zaabwe azikuŋŋaanye bafunemu ekintu kisya bagaye kati essaayo mumanyi kyetukoze federation ne federation gyetugenda okukola kasooke tutambule tugendeko e Masaka tugende Jinja tugende Mbalala tufune ebirowoozo by'abayimbi bannaffe akole fayiro etya ajje nayo ng'akaala kalage pulezidenti w'eggwanga abayimbi baagala bye bino pulezidenti abitunulemu age abayimbi bagambye baagala copyright abayimbi bagambye baagala ebivulu baagala theatre mu Kampala teziriimu abayimbi bagambye URA bajjako omusolo mungi nga birowoozo by'abayimbi naye yakwata abayimbi n'abayita kati abalengerera ewala ne bamuddukako gwe mwennyini ogambye awo tibabateredde Sente mu ssako Kenzo takyali mu level yeewola ekyokumutera Sente mu ssako okwewola kita talenti kyabunafu nnyo olaba nze mwennyini kafinyira ebuga lala zisola kugera mujambo ngende neewole mu gavumenti empole inze gye bujjako njagala mbawole zisola kuvaalo ninze nomaleyo ninze omaleyo nze kyenjagala Kenzo good enough Sente bazimuwadde era tukyalina chance nene kati twafunye ne minisita Balamu twafunye ne mukyala we nze njagala mwami Kenzo amanye nti ebiruma abayimbi mu Uganda abimanyi kubanga muyimbi ebiruma abayimbi mu Uganda si Kenzo kukola show ya muzeyiseba togo si mulimo gwe era tekiruma abayimbi wabula ekiruma abayimbi byebiri twakola nkuzai blaze tusalanga ennyimba z'abayimbi nga tebazifunamu nze Kenzo ng'agenda mu Nakivubo waliwo Abetex yateeka award zali mu Nakivubo Kenzo gyasooka yaddala okuwangula kasiddi baakasalira wange n'akatwalira ku bwereere mu kupa nga nkyali mu kupa bwe baava ne bagenda ekyo Kenzo kyennyini nze okusala kasiddi k'oluyimba lwe ne maane mujjako Sente kyekyobulabe ennyo gavumenti kyeteekeddwa okumuyamba okitegedde si kyaliko okitegedde bulungi nti abaana abo ffe twakolako ebibiina wasanga bivuddewo gwafuna chance ffe twakolako ebibiina ng'ebi nga twagala kuteesa n'abayimbi abo babe nga batwa music waabwe nga bafunamu wabula byagaana okugenda ewala ng'asinga okutabula music wa Uganda kati ng'ogyeko Kenzo kino kankigambe nakyo kimanyi omuntu akyasiza okutabula music wa Uganda okuba ntatiza bamuyita omuntu ogwo Jenosali musale yekka oyo yekka singa akera kwa kyanaga nti music wa Uganda muvuddemu anti omulaba kati music yamutegeera nnyo wabula kati yatufula tipi
kyengato ebaddugala wosiimuula wano n'omwana osuula yugati bakola yugati n'essaawa ya leero eri ku bakwano bange naye tosula n'ekivulu kya Abitex ekyawali ku Easter Monday kyafunye abantu Abitex nga bavaawo nabaddeyo nze nabaddeyo babaddeyo omanyi okubala abantu ontulwa abantu bameka babaddeyo nga babadde ontulwa abantu bameka wuyaze wulira mu kutankana butankanye tuli mukaaga na oledi abalono bakulemye okubala gwe blaze osookulaba abantu abali mu kivulu nolaba abantu emitwalo egi ng'omusajja alina expense nnene tosonga nti Abitex yafunye abantu abawera ogumu ekitundu weebale nnyo kulikayo kale mukubireko kati wagikwata mukubireko omugee president Abitex agaba sente ng'azifunye yomu kwa pumbula akyasinza okugaba sente ng'azifunye nzina mukubidde nga yakavaayo ekimu ku byandaze nti president wentayadde siringi ebibiri emitwalo egi gye gyankutte naye nga Abitex bwalumugandi nga yakoze Abitex n'ataano agakuwa kati awo yavudde wali mu banja nkulaga nti oba akola yuga tune njakulaga nti omusajja oyo yenna atabula bali bakenzo ne bagoberera yuga tune bapostinga alubamu ya kamiliyoni Mama Mia kati muguno ngendo okebere ku yuga tune bapost nga balaga bagiguze mpozi nga bagijjeeyo jeri jikera ko yaga abatajega togere ebye smart tulete simo jikebereko anbaga tujja ku jikebereko Mama Mia kana sagala Blaze Media ne Davicom promoter bagembo twogera bya smart tujikebereko mbajumye ekimba gamba obato ina ko data kuliko mekazi bakapostinga zino zina album ndoza mu bimanyinde wano kaso ngende wano ku artist kuona ndoza bali bayimbi kati bayinayo no ono madamu Titi ne bamuyina Titi tabya city bachali bani abana abayimbi je bali baposti album ya Mama Mia anyway waliwo ebaddezzaawo Mama naye ndabayo limba lwa sweet mama Mama Mia ndabayo Zulu mambo baada alipo Mama Mia bwe bali nnyo kipepeo naye alipo Mama Mia steka ono jiraga ono oli bagirabe yino album jingu jusuminga abantu bagirabe nga album eyo jiba postinze nga Jerusalem Sarachi manyi bulungi nnyo album eyo si ya kamiliyoni album zino nyingi zili waliyo Jamila album kipepeo album Vumilia album Mukisago album Badilisha album Gwanga Mujje album Mama Mia yino ne Shida za Dunia album ziliyo zonna nga bachi okitegedde bulungi ngenda kukulaga nga bakimanyi bulungi nnyo nti album eyo si yajuze kamiliyoni yagitunda okitegedde bulungi kati Jerusalem kyali mu kukola ezo album yazitunda ewakasiwuukira Kasa music recorder Lusini yazitunda kyazinako buyinza wabula ejino kyali mu kukola olwokuba nti ebino ebintu abikola bigenderedde kati agipositinga awo nanyini ye yagigula ekisizoni kyava agamba yuga tune ebbye ennyimba zange kati nga mutandika okukubagana jeno ngagamba nyimba siza kamiliyoni musooke mulindeeko
katono nnyo albamu zino website zino nyingi zine ennyimba z'abayimbi nenga newala gye ziriwo kati nga howie.biz.com albamu website nyingi zirinako kituufu era byo nkugamba bwe nti Chameleone weyakola album shida za dunia oba mama mia yagikwana agitwale wa Blaze ngawola wagula ebina Uganda byo kito example yako na Uganda biwagula kana Uganda ebiwagula oli ye MK bamutaka MK kati ye olokuba nti akusinga kumanyi yabikwata n'abitwala naye nga gwo biinako rights ziri buwo kachino kye baakola Yugatune tesobola kugula nnyimba z'abayimbi kubanga ennyimba z'abayimbi zeegula tebabimanyi wabula Yugatune baddira abasirikale n'obayita mu music gwe njagala ombuli abatula badirector ba Yugatune bagiriko basatu bagituulako kuliko Deo Douglas yali awo mumpi abeera anyiranyirira ennyo kuliko Douglas oba eddala yaani kuliko Joel muwanvu kuliko Lincoln bagivunanyizwako bameka kaakati bonna ng'ebadirector ba Yugatune abasatu tekuli amanyi nti omugenda mu studio jjamu engatto batozijjamu tekuli amanyi nti omuyimbi amala okuyimba oluyimba alutwala luddawa tekuli amanyi nti oluyimba oluva mu studio balukuba mu gita wabula bakeera bukeezi ku makya ne bafuna ekirowoozo nti wetukola ekirowoozo kya Yugatune basobola kulonkinga gundi bali bagita ate eri eyagwa si eyo Yugatune gye balonkinga ali ku gundi ku popopo naku lwe bagilonkinga lwe yagwa nze bonna bakyalibanga olyose n'oyogera ensonga eyo katono ngenda ku sheeyo awo ku Easter Carnival ya Abitex nzijeyo kamera omwana ne bamugaza zayo kamera to streaminga bintu ebyo ne bangamba nti show Yugatune yakoze ki nembabuuza nti mbadde mmanyi omuyimbi alina okungamba tokwata content wange obakola ki kubanga omuyimbi ye creator ne bansinza amaanyi era namaliriza nzize ne mbasaba bwe naze ne mbasaba nti nsaba munzikirize ne bakola ki ne bangamba ekyo kyobadde olina okukola tubadde twagala okozesa amaanyi kamera tuzikole ki tuzitwale nengumiza zigenda kunywa kuba tenze manyinako obusungu buyitirivu era nze nenkwata kamera bwenti wedde onanga ngigyeko mukuba oluyi kubanga talina molosolote yonna kwogera ku music wa Uganda tagenda kwera mu studio nazasulya muyimbi nze Blaze nyina obulimi ku music ono kubana nisasudde kabayimbi ennyimba abaweranga n'abataano nenkola ne video nikola ne audio kati nze nja kuzayo kyade ga ku Kenzo munyinako obusungu tinze Kenzo singa akola ebituufu singa nano tebaliiwo kati eyo body Yugatune ogiraba nze mbanja nga Kenzo kwali atudde naye gwe ngamba otya nti Deo Lincoln Joel balwanira music wa Uganda kuki naye mu speech ya omulimi asogere wakiseka mu spare naganze lwanira basipeya kuno batereko omuyimbi era nga yatese ebyabayimbi okitegedde bulungi niye nkugambye kabaka w'okuvuya ebintu bino ye mukulu Jane Sali Musale ate abivuya abimanyi ate wano osobola okukola gundi weyo nga gavumenti tegimanyi era yasali musale kakati bano bazze mu bizinensi zaffe ffe ezaabwe ez'olwo tetusobola kugendayo tosobola genda wandisa mu kibiina ky'ababodaboda bakugoba nolwokuba nti ffe industry yaffe ey'abayimbi walukakanga we yagamba nti buli teyiriko interview muntu ajja n'ayingira yesu lwaki okera ku makino laba n'ogamba ne bagamba nti DJ Eddy hakuta oluyimba lwa Kenzo alukubyemu ebigoma Sente azifunye Kenzo yena addamu kukaaba segedde bulungi bo abannafa abasumaka abangufu bangufu olabanya nti guno omuntu agulimu batasoma buli muntu ajja kuwaawanyako kyakwata kyagenda nakyo nze njali njagala bakolewo gundi eyo Yugatune bayita abayimbi isoka kyabina abayimbi baffe baavu bali desperate nnyo ffe twali eggulu
ne babuuza muzeeyi Seba ate ennyumba zo zitunda ssente mmeka n'agamba emiliyoni 2 nga wendi awo Jingwa asobola okunjula twaliyo ffenna Seba Musayi n'agamba emiliyoni 2 ate kisoboka sooka oddeyo ssente ntini nga niye alaba nti tekisoboka sajja ebbanga lyayimbidde emiliyoni ziba ssente ntini kati gwe ŋŋamba ti singa muzeeyi Seba teyali afuna mu music we singa Kenzo agawo okumuterekera concert ku Serena singa agambo already ali out of business yagivaamu dda ani agenda nti muzeeyi Seba tayagwa omanyi lwaki mumuwozaako ennaku kubanga gavumenti yafuna mu music we tasobola kumuyamba bwekyozo yoyita okumuwozaako ennaku ani yamugoba abadde ayimba kuba tomulaba Seba tabadde ayimba funa ku muntu atumutunda wabula gwe oyagala gamba kiri mugeza mukomyo ku stage tavanga ku stage abadde ayimba Seba tayi yakyeyogerera Davicom ye kenyini yakyeyogerera n'agamba nkomyewo ku stage era sityo gye yasooka yali wali ku Colin Hotel nga 26 ogwa Boxing Day 2023 jingiwo twali funa kusha yabu yondo wali ku front page muzeeyi Seba yayimba ye kenyini kusha yawo kwa muzeeyi Seba yayimba eri wasamu mananka Seba tayimba officially biki byoli mukwogera kati andi akomyewo officially toyega bikinyiza bunyiza nze njagala mwami Kenzo nga waayina amaanyi amangi agende awabe mwami Museveni akole ebintu ebituufu essaawa yalo wano waliwo omukyala gomenti wano waliwo manager abasayininga abayimbi ne babaddukako nga mutaddemu ssente ze nga lina agenda kumuwaabira okimanyi bulungi ekyo kakati ebyo Kenzo byateekeddwa okuteesa ono omusajja ono siyalako omulabo ono waggulu wamusangawo abadde adayina fulona katumbera bega n'omukanga adduka misinde gyatwala nomukanga ayinza okuyitako emisinde kulwaki waliwo omukyala bamuyita Ulina Matovu yamanaginga nga agent n'omulala bamuyita John Wule bazita zagenda niti yafuna kuyambibwa sente ne bagenda nazo abayimbi bamaze omukola video sena zitaddemu agenze niyo okola olwo omukyala yamulinyisa ennyonyi lwakabi agenze okufundikira nga neyalemedde era agenze ku kyeyo abayimbi ono basse ssente z'abantu mpitirivu biswanka yekasitwanka gundi zabadde naye ntandise okwonona emboozi kati azzaatya anti manager agamba ataddemu ssente zange akoze tumale kati wayogera ku New York olwaki sogera ku biswanka ne New York naye akyali kati toyinza kuddira muntu yatandika bayiza nze sobola kumwogera kamuveeko oyo omwana gw'omanyi muzeeyi Geoffrey Utaseze yateeka mu baana yayina Grace Khan ayina Enule Mwanje ayina Juvale Luzinda omanyisezi yabateekamu zaafa zaatukomoka so Kenzo singa ayita ensonga ngeezo nti omuyimbi odduse wa manager wo naye asigale nga afuna percentage kubanga tobeera ku busibe asigale nga afuna percentage essaawa leero omugenzi yiga yawummula yafa mukama mummuze mirembe naye yagenda okufanga Alojasani Ndugga kati kankubuzeeyo ekibuuzo ekyo ensonga nkulu era ntuufu petition gye baateeka mu parliament n'ebiri mu tteeka eryo lye basaba bamendinge omanyi ki oba mu nsonga ezo zennyini zoyogerako mu ebiri omanyiza ekigambo sole kimbeera ku mumwe era we ndikizuula nga mweziri nja kunoonya Kenzo ate bagambye nsobola okumunoonyeza ennaku 2 nambula ekigambo sole kimbeera ku mumwa we ndikizuula nga bye mbadde njogera mu ekiri sinza kumunoonyeza ennaku ezi ayi neyo libeera lunaku era nkuba essimu ezi tuuna ayingidde wano ninga ne muganzi kinalinga nkuwalanira oba ekyalinga kitakkanya naawe kuba nti kankulagane kino olaba biliyoni 5 zibawadde Kenzo ezo zaradde mu ssako yaabwe zibawadde Kenzo ali zirala minisita nga ali kufuna parliament n'agamba ti Kenzo tumuwadde biliyoni mmeka
byenjogera mbitegeera nabona esimu yange bagiba singa nkulaga akatambi $1 billion munnange Kenzo asobola okuzikola omuntu ogwo Kenzo ezo sente azirina azino tegezo ze bamuwadde oba Kenzo he's worth that money. Kenzo musajja mugagga ezo sente azirina obugagga kibeera mu bigambo okyatula Kenzo asset zayino zimanyi kati Kenzo ezo sente azikola ki wabula ali mu kuyamba kusakira bonna nammwe bapromota nga mwe muli tagezanga nakikola nja kumukuba ejjinja tageza nja mukuba tageza nakikola nkugambye Kenzo ezo $1 billion ze bamuwadde wagamba kukola show wano azikola sente ezo n'aba nazo kubanga Kenzo ayimba $25,000 kwa 2 kufa bagenzi babeta ne musoka ne muyomba mwenze bera munako batuyomba nagamba kati omuyimbi bichi nakuja 10 mmeka kitegeeza tubalekeza solo kuyimba kuvanga no kutuka nga 3 tukole on average nga yimbire $10,000 omwezi gera tubimaze asigaze $10,000 omwezi abane $3,000,000 sibwe kiba nga yimbe $10,000 zikubisemo omwaka $3,000,000 enga buli mwezi ye ziba $3,000,000 bisatu mu nkaaga omwaka kati zikubisemu emyaka 5 kakati ezo zenkuga zetuli mu kubala tubala za show zokka kiwa Kenzo ayimba embaga ate nga ziba za bei Kenzo wa bei yasinga bei bwe ndowooza yokwata mutege yasinga bei Kampala nyaje kikulaga tofaayo togenda nyombi otamanyi si yasinga bei wabula ayimba era sente zasaba abazimu zimugwana nenga si yasinga bei naye wabanga bakuta obumbi butaano ne babuwa federation ayinza okuvuga banasigaza obumbi nga bumeka kyokka tugambye omwaka asobola okukola $3,000,000 mu mmeka sente ziri sizagaba sente ziri bagenda kugenda bazijjeyo zisigalewo ng'eyo kapito waabwe abayimbi abateesobola otwakola interviews naawe ngenda kuwa print out y'olupapula bonna abafunye sente anti sizagaba nti gaba bugabi bewole bazeewo zisigalewo beewoze ziri n'enfuufu n'efuumuuka beewoze ziri federation wazijjeewa nze nnoonya ndi risaakya saa kwogera ku muntu ku kiruga sikimanyi beewoze ziri ne bayombera ziri olwakubadde $2,000,000 n'asooka n'ayomba naze n'omwongera ameka kakati waliwo bawadde $1,000,000 ali mu kukkuluma naye yo opinion yo gwe nga gwe nete tugamba nti eyo opinion yo naye ebyo ebigambo sigamba nti no Blaze Media efulumiza amawulire mbubano oyo Davicom ye guest va ku Blaze Media ngenda kubiteeka ewange ku channel yange siiteekayo ngenda kubiteekayo waliwo gwe bawadde $2,000,000 kyobola nkugambye ngenda kudda ne list y'abantu mu muserezi yafunye ng'ate ze ntuufu nga gw'obijjeewa olaba group ze mulimu eza big talent mwogera mwogezi kulinnya Duncan olina tusindikira audio inaawalala ne mwogera mwogezi kulinnya nti ab'omukati ne tufuna video ng'ani ayogera ng'embeera nga mukubaganya ebirowoozo omanyi nti gwe ekintu ekikola mu industry ya Uganda nga nekigenda viral nze nteekeddwa okimanyi kubanga ndi part of business eyo kakati etoyinza kuŋŋamba mbu sente zibazitegedde otya nga nze muneja w'omuyimbi Sophie Nantongo tosobola kuŋŋamba bategedde otya sente nga nkola ne ba B2C tosobola kuŋŋamba mwategedde otya sente nga Roger wa Spice mukwano gwange kitegedde bulungi tosobola kuŋŋamba bategedde otya sente nga Gravity Musanga tunyumya okitegedde bulungi tosobola kuŋŋamba mbu wategedde otya sente ezo
nga abazigaba bamanyi mbamanyi nezizava manyiyo nonga mbwategewo tya Sente gwe unombuuza ati Sente wazitegedde otya nga abazigaba abayimbi bazuwa bayimbi ate nga ndi mutegesi wa bivulu nombuuza ekyo ekibuuzo kanze zitegeddwa okubuuza wategeera otya nti Kenzo submission gi yakola mulimu ebigabo beda byenjogera weibanga mwebiri sijjena kumwetondera tiyinza butamwetondera ye mwenyini ajja kunneetondera okuba nti yatwala amagezi gange n'agakozesa kubanga omanyi lwaki gamba nti sebiriimu omukulu buto gw'ebbaluwa gwe baakulukuuta lirani baba zino balibwa mu nnyumba sino balibwa mu nnyumba byali bigambo bye naye wonayagala okutungira ennyo big talent onaasobola ng'abantu bangi abatungiridde ebibiina by'abayini babaleka nga bali bute bulaiza olunaku lumu ogenda kujjalo ng'olidde ebigambo byo ng'ebakuwa emiliyoni ng'ebakuwa emiliyoni n'ejjambiya ogende wami musuuza otwala jjambiya kati obulina ojja kubufuna lwakuba nti buli muntu ajja mubayimbi oyinza okuba nga ajja Kenzo yakwekubya n'ebifaananyi oyinza okuba nga wajja ewa Kenzo ng'oyagala bakulabe nti okwera ne Kenzo nga gukyegwe omulamu agwo naye kati ffe abamu ffe twagala Sente ku Kenzo kuba tumanyi nti asobola kyentegeeza nti nze mwagalako Sente kubanga manyi nti nze omulimu gwange Kenzo okuyimba kuteeka mujja kujjako Sente kyovula wendaba nga awaba nze ebbanga mbadde onsira muyigula linsa nemugera mugaa nti mpaayo nze ate abamu nze mbawa sina gwe nkubira kuba yandibadde omanyi nkubira nze yandibadde ajati kuba B2C nenze sibakola nebaga nti mumpe nze eno kabeeraawo tanankosime nemugaa nti mpaayo ku Sente tekiriiyo nze muleki boyi wange nnyo sino nali mukubire ne mugamba waayi blood omupiira gutudde kwabeere mu covid nze ne mu covid ogenda eggulu okusabiriza yali nsobi kyobula covid yagwayo nze abaana bewuubya eggulu nakati waliyo abali wetwogera essaawa yaleero promoter n'abayimbi ate bagendayo kukolayo era bali mu kusabiriza nze nagamba siridda ggulu era ebimu byasinga okunja eggulu omukulu yasituka n'agamba abemakindye baludde okujja okunsesaamu neŋamba fe tujjako mukulu situleesi neŋa kandekeyo bajingiwu fena yatugattira omwo kandekeyo bajingiwu bajjajja ddaani bagende bagira bakuba oluseke bamikono gyange bannamaliiri tegeeza jjajja ddaani mukubi wa luseke mukulu ye pulezidenti ye pulezidenti bano abala balippire lwakuba nze mwagalako ekintu eki yeekuba oluseke nalina muntu n'omu gwakubya enkokola abeera bwogu era infact oyo ne bebe kuulu be basajja bajja Sente mu gavumenti nga tebaliko muntu mbw ate sayininga ano bate simanyi mpendaga muntu yo one man anti kaakati kyekiri kyewabadde oyogerako nenkugamba Kenzo ye yajja n'ebirowoozo yajja na kigazi si kyakusaba Sente kuba luseke ye yajja nga yagala kimu copyright bino ebisigadde byeyongerezaako bweyongereza ne Sente basoose kumuwaaki ku copyright ne Sente basoose kumuwaaki abalabi bo bakuba copyright ne Sente basoose kumuwaaki kama abeere naawe badde mulabi mulungi wa Blaze Media webali kubeera nga twekumiddeko kuva gye twatandikidde ne Davicom ensonga ze wate waziwunzisa ate tugenda batumweyongeza ndooza nga ku Lwokutaano olujja inshallah ku nsonga endala alina ensonga nyingi zabadde azze okuba nga atumenyeramenyeramu ne lwakuba nti ate ensonga buli gyakwatako eba nnene ebangazi tujja batweyongerayo sigala nga otwekumiddeko ku lutimbe gaggadde olwa Blaze Media.